Nkwaniriza ku BBS Terefayina eyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda program zikuka n'ensonga nze Maurice Mukiibi omugave ennaku z'omwezi 29 tuli mu mwezi gwa 10 omwaka 2024 lunaku lwakubiri era nga bingi bigenda maaso mu ggwanga wano n'ebweru ggwanga kkiriza butereevu butwale bweru ggwanga ensonga ate ozigoberere bulungi nga ntandikira mu ggwanga erya Amerika amukimanyi bulungi nti ennaku z'omwezi genda kubeera 5 mu ggwanga erya Amerika bakirire akabokisi babeere mu nteekateeka ey'okulonda naye mu Amerika balina enteekateeka ez'enjawulo nti balina kye bayita early voting ng'abantu bagenda maaso ne balonda ate ne bateeka obululu bwabwe mu ballot drop boxes awo nno ne butwalibwa era ne bugenda maaso n'okutandikibwa okubalibwa enteekateeka eyanguyizaako abo abayinza okuba nga balina emirimu egy'enjawulo gye bagenda okukola okonokosa ate n'abakadde oboolyawo batagenda kgenda mu nsindikagano naye ebiriwo ku basoose okugenda maaso n'okulonda mu bitundu eby'enjawulo ate obubokisi mwe babadde bateeka obululu bwabwe nga bamaze okulonda bwe bwakutte omuliro mu bitundu bibiri eby'enjawulo mu ggwanga erya Amerika obubokisi omwabadde obululu bumaze okuba nti butiikingiddwa ate bwasangiddwa nga bugenda maaso n'okubengeya ng'omuliro gubuyitamu era okusinziira ku banoonyereza bagamba nti wabaddewo embeera za mirundi ebiri akabokisi akamu kasangiddwa nga munda mukko mwe baasuula akantu akagenze maaso n'okubwatuka ne kabwokya ate akabokisi akokubiri basangiddwa nti wabweru waako oli kwe yagenda maaso n'okuba nti awummuza akantu akabwatuse era okukakana nga obululu bugenze maaso n'okubengeya mu ggwanga erya Amerika kati awo no bagambye nti early voting egenze maaso n'okugyamu omuzinzi kubanga kati balina okunoonyereza okumanya obululu obwo abagenze maaso n'okulonda banaddamu ne balonda era kyekirese embeera eno waliwo oboolyawo engeri yonna ey'okuzabotaaginga akalulu kano era bagenda maaso n'okwebuuza nti bwe kiba nga bwayidde obukuumi bwabadde luddawa kubanga akalulu kintu kya muwendo nnyo ekiragibwa okukuumibwa n'omuntu agenda maaso n'okulonda abeere ng'alina obwesimbu nti ddala akalulu ke nga bwe yakalonze bwe kagenda okuba nga kabalibwa naye embeera bwetyo bweri mu ggwanga erya Amerika bwe tuva mu ggwanga erya Amerika butereevu era ggwanga erya Russia lyongedde okusongebwamu olunwe